Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Museveni ne bw'aba anyiize nga alina ekimulumye talaga nnyo nze omusajja nze we namutegeerera motoka yamuluma engalo nze nga natemye dda tewalinda babuuza dokita nti oyinamu first aid nga nkalu naye nga yaggyeyo miliyoni 10 ogula eddagala zeraggyeyo ADC we alina kyamukola yamutwala mu training abakulembeze abo bemulaba katonda alina ebintu byebateekamu nti kakati oganti gundi bamuga nti agenda bamukyala njuba bamwadde okutwa n'ezizinga yabaga nti ate mbakuba kafuuni batule wano mufe nga bandaba wekisobola is it normal nga bagenda nti mukazi we yakuwadde obutwa bagenda okutegeera nti sibutwa nga is already dead kubanga tegeera struggle tindowooza abaganda bano muwanga yabaguze baganda banne batte Museveni. It would have taken a tribal wound. Yes. But kati bagenda okukizula nga Museveni kyekyali kimutawaanya nga banyankolezi balamanyi besi yayogedde butwa dokita bata bamuconsultinga nabaga nti agwamiba nebanaliko okujjanjaba mamuluga bawona kyobula mugundi ebintu bizibu kyege nti omuganda muzibu njuba yabeera ne Besigye mwefudisi mukyala njuba bwe ye yakyawa Besigye nezizinga kubanga yali agenda bakubisa obufuuni kakati oyusi kyembadde mbanyonyola nti Muganda is diplomatic by nature tutegeera kyayagala mukungu oba anyiize oba takoze ekyesi zo situation zonna zikola ki azitambuliramu nti fe tugenda netugamba nti ali mu kalinga ako omunnabuddu omwero akibatuga nti ali mu kalinga ako omunnabuddu bebaganda benyininyini omunnabuddu bwajja okunywa omwenge mukirabo beewaka baga nti omwenge gulimu akantu takoogera bwewajjaga nti nga nkenku kyenva okujja mukamwa wano bwebaga nti omusajja nga yayiiza omuwemba gwakudde nkyogedde wano mulimu akantu is very diplomatic Muganda is diplomatic toyinza kumutegeera balinga batoolo naye ate babatoolo bali plight nya I don't know whether them toolo kanigundi tobulaba nti ono spokesperson w'amagye gukalemere mulabamu obutoolo he does not shout Jeno Kasirye tali party ya operation tujja kumuyita twogere naye mpola oyo ye mutoolo I don't know whether you can easily kakati Patrick Onyango avaayo oba nenanga tebamanyi Patrick Onyango baagala nnyo okwogera kazendaalo ate ne batamanya nti mass communicator olina okubanga oliriraje always kituufu nga byogera si byakulimba kakati bw'omala kuwumulamu ebituli nga bwe nalabye wali nga bamukubi mu katuni enanga ebyobusiru bye yakwogera kati gwe cannot be a communicator a source of information must be credible kituufu kakati bana babodaboda bagenda kutandika nga 27 bapoliisi batandise okubajja biri babivudde kati bababuuza driving permit biki kyebyo ate nkugamba nti waliwo gurupu eyagala okutunda tear gas nabaga nti akatabo nakawandiisi temulaba kano aka nti COVID-19 mafia bafaanana n'enkima nti ekibira kyakwata omuliro enkima ento ziraba zo zisala ndongo zaagala ekimyufu kijje zikizanyise ate zino enkima enkadde zizino emu ekutte ku kidnewayo nti ekibira kikutte omuliro tofudde kati aba covid enzige bo baagala kulya ssente kakati waliwo gurupu eyagala omuliro gwake eyo gurupu era kyova olaba nti pulezidenti bw'abagamba nti ababodaboda muwandiika amannya g'abantu you leave it to work amaka gagenda kufa kasimanya essimu owa bodaboda agenda ani akugambyeko nti owa bodaboda omuntu anamuwa essimu ekumi era tajja muwa ssimu ye n'obudde tebabulina nze natuuza abantu babika bibiri bembadde nabo natuuza ababodaboda waffe ku kyalo nembaga nzisinza baleetera bodaboda mbaleeteramu nkoko mwagala enkoko ndi afe twagala bodaboda nembaga nti let me calculate for you bodaboda zibaddewo 10 nga owomugagga omutwalira siigi 9 togula mupiira tokanika bw'onogyewola ya miliyoni 3.5 kitegeeza weetaddeko management ne looni byobyo ino bisasula ne bwe bagibba you must pay
toyina kyakola ekyokubiri buli muntu lwasasula ebbanja erongo time alitamwa nerimunyiwa kubanga tugeze emiliyoni 3.5 nga buli naku osasula omutwalo gumu kikumalira ennaku meka okusasula so you become tired nembaga nti mwetemanyi bwekisuwa bodaboda ababodaboda lwaki bawagira nnyo Besigye nti ono yatuwola ssente natuwola bodaboda ze bwe bamuwangula mu kaluyona natubanja anti kyenkubulira nti kiringa omulwadde okuwola dokita ssente ate omunaawona kubanga golooza nti akuwonya ate omubanje ebbanja life kakandi nembagamba abewaffe zetimiteriyo bodaboda muyina 10 singa mbongerako endala 10 mumanye ekiddako kubanga muti muli scientific bodaboda 10 mubadde mukola emirundi emeka ku bodaboda 10 if you bring in eziwera bodaboda 20 do you believe that the passengers will increase in the same ratio nedda ekigenda okuddirira kiki kuzeeba kakola kuvuma Museveni kubanga tomaze kubala the inflow of passengers obadeetera buleetezi naye nga tumanyi nti oba abasaabaze beyongedde oba basigadde ku mulembe kakati bano bo babadde balowooza ne Kabasi akuga nti bya Desemba nga baagala akavuyo akaliwo ekyobolaba abaali bakuba Kabasi baki nga baagala abaliwo bagambe nti Museveni tumusuuziza boda kyembagamba nti Museveni tosobola mubalaba n'okozesa short-term strategy bw'oba gwe wali obaze Museveni nti ababodaboda bagenda mukyawa naye atuula n'abala Museveni abala nani yekka n'ategeera nti kati bano bayiseewa kuba kye nakugambye nti Bobi Wine muwandiseeko akatabo ng'akutte ekitero ky'ensenene zimupalukako naye mugamba nti Abaganda bakugamba nti olugambo lw'ensenene lwe luzisa ensenene bwe zigwa mu kifo ky'okusirika buli emu egamba ginnewayo nti mwenakye kakati Muganda kuizi moving agenda oziwulira nakuba gundi ne bazirya kubanga they don't keep quiet kakati gundi Bobi Wine olugendo lwakutte kamu hiya oyogerere mu programu yo ng'abakuuliza bali luddawo mu maka gaabwe naye okugamba nti mu COVID-19 ng'abantu babadde tebakola oleeta abayaaye bo bagala oluguudo tiyagasa gye bajja bakuba they become a menace you will see people themselves nga bavudde maduuka gaabwe okuba abasajja abo ate ofune n'ekibaoko squad eyeefudde abantu b'ekitundu kwata nga bakuba abantu kakati why don't you Besigye walk to work ya mulema violence abantu bawana abamanyira okwekolera tobateekamu walk to work tebabyagala kubanga abaana babuze takisi batukubye ekyamu katale takoze abantu bano baagala mmere ya leero bali mu private sector naye abantu waliwo enteekateeka ya Kampala Capital City Authority batandise okujja ssente ku bantu mu mayumba gaabwe anti ekyo nakyo tekireeta obuzibu eri gavumenti ebyo byonna babikola waliwo embeera ejja nabagaa nti ffe mu Baganda kasita kibanga omwana wammwe alwadde olukusensa bala baluyita luse bala babayita mulange temulinnya kitanda omulangira bw'aba yazze tewali kulinnya kitanda naye ng'ekigendwa kyakyo ki luyina eddagala pitirivu kye nakugambye nti obulwadde abantu bwe batudde lubeeramu eddagala lingi n'amannya mangi oluseru olukusensi mulangira balutya nnyo balutta abaana okukamala mwana abuguma n'akola ki mubisi gwanjo ki simanyi gundi empuuta amasavu g'empuuta agendiga obutulika ate lwagoneddemu lugenda kwokya amawugwe omuganda ati olukusensi kakati bakugamba nti omukazi wayitira ne mujjawe si muganda wange jangu ojjanjabe omwana oyinza oganamulagajjalira waayi amanyi nti mu ddwaliro ne bba gye bali nga bajjanjaba olukusense tewali kibeerawo bano abantu ba pulezidenti mu bubbi bwabwe beerabira nti ekintu kyabwe bagenda kisuula yes nti nsereko si ye nsereko kyakola kiri kimu nti nsereko lwaki ameze bano bonna ne baddayo ewa pulezidenti mundu nsereko gyalaba mu kibuga is on the ground nti you have not solved the arcade issue kakati nzirayo nti kubanga arcade issue can easily be solved President Museveni
kulagira Minister of Finance atali mubbi n'atuula n'ababanka. Yes. Ababanka n'abagamba nti interest rates muzireke emyezi 4. Muzijjeeko. Nabano kubanga bano balina puzzle eri bweti. Nti omusajja yagenda mu banka n'asingayo ekizimbe kye ne bamuwola azimbe ekirala. Nga kyawaddeyo ekisinga omusingo kizimbe kye. Nga sente zigenda kuvaawa mu kizimbe. Kati if you don't pay him kitegeeza ekizimbe kiba kitwala. Naye nga ate mwembi temuyina. Gotolina zisaba n'olina kubanga kakati mwenna abagagga abo mbagamba nti mumugenze ne mukola ensobi ne mutya President Museveni kuba temwawula police na Museveni. Yes. You tell the president the real problem. Timumwewola sente mu banka babawa grace period ya myezi 3. Building ebeeretya mu myezi 3 ng'ekazi ekoze eki bagiyingire. It must be a rongo finance okundi nti omusajja agenda okuzimba ekizimbe ng'agenda kukijjako abapangise Kenya bayina agirikakya gundi mu mateeka nti sente za agirikali ezaki tesobola. Kakati ye president yaga UDB yagwako dda. Uganda Commercial Bank ne UDP enjawulo eriwa kubanga Uganda Commercial Bank bagicapitalizing netuka ku 95 billion bagitunda billion 45 kigulu ekigula billion 45 era kigundu lwali ogikwatako natandiko giteka mu assets ezitaliyo bwajja mu sente abawano bali bagamba nti sente ezitwalawo ezagendera kuwaya yakulanga mugundi Greenland Bank Tanzania Dar es Salaam yali ekola Gundi banka gundi Zanzibar yali ekola. Gundi banka gundi Kenya yali ekola. Era Tanzania bakola report nti headquarters we wali obuzibu e Kampala. Naye waabwe etali bubbiga gavana wa Central Bank of Kenya ya wangula ebirabo buli mwaka. Governor wa Central Bank of Tanzania tayinza kuzanyira ku economy yaabwe. Obubbi bwali bwana. Nga bwe bazanyira. Kati neziri branches zaagwa. Aziri anti kugambye bazikuta zali solvent. Mwali musende kakati nolaba nti nze okuteekawo UDB nga UDB yagwa netukola n'ekibiina any party bakitanga any party ekibiina ekibakitanga nagulamu n'ennyumba assets ezitaavayo mu UDB bateekawo ekibiina nga kirimu wansi w'ekotoliyo nga kitunda bintu by'abantu. Kakati ate mwe tuzza sente eddiba lyengo eryalera omugenzi mwe tuteeka. Why don't we capitalize the centenaries ani ez'abantu n'ez'abasudiru muzigulewo kuba private gundi president abadde ali nnyo mu private enterprise. Kakati kenkugamba can we solve this issue ekubya amasasi mu kibuga. Kakati nojosanga ensonga endala nti bakugamba fe abamanyi ebyomunda nti abasuubuzi bano nga Drake Lubega yagwa mu nsobi ebizimbe bwe bimuvaako ne biraga ewa Muhangi. Ye Muhangi kye yakola like a new person. Yakwata abapangisa sente zonna nga bwazikwata bwagenda mu revenue ne basalako omusolo. Because Drake ye yali takimanyi nti omuntu bwasasula miliyoni emu mbu Drake abadde ateekayo emitwalo 2 mu revenue authority. Kakati bamubala kati ebizimbe nga 20 biyinza okugenda. Omusolo gonna yagulya. Yes. Kakati ekyo gavumenti ekyogere kyobola bati Drake yatuze n'okugamba nze ndi front si byange ani yeegana obukaka yagambye nti si bibye naye ebizimbe ebyo si byabwe ati kyenkugamba nti baali basobola okubizimba omuntu owa siringi 10 miliyoni n'omuteeka ku risiti nti emitwalo 2 ekitegeeza ne revenue authority ebala mitwalo 2 zinaasigaza mmeka bazigabana naki ekitegeeza abadde bamusolo gwa gavumenti okufaana nga bamafiya bano tebali bamafiya abalowooza nti basobola okunwanyisa olw'okuba Museveni yankozesa nti ne intelligence neva yerwanyisa ebyuma byange oba bangule ate mpe ku Museveni ate nga president yeyanyamba nga bankuba webali nnyo n'emmotoka nnene n'abasirikale kakati gwe obwongo bwo bukulowoozesa butya nti ate nze nnyinza okukolagana naawe okujjako ng'oli musiru nnyo. Kakati nakino bwe kiri ye Lubega bw'aba yakikola oba banna abalala gwolowooza nti ye Museveni mu bwambega bwe mu bizimbe temubadde bambega mubaddemu yagobye abantu emitwalo 8 mugundi mu Uganda Revenue Authority. Ate aba Electoral Commission yabagobedde ki? Electoral Commission busiru era nkugambye nti Electoral Commission okuva mu 96 bayiya amagezi
kyebasooka okukola basanga government printers guli musajja mukulu government printers tubadde nayo mu Uganda government printers yebadde kuba Uganda Gazette nga yekuba ebigezo yekuba buli kintu kyonna ekya government kwebagitwalamu omuvubuka oyo omukubalangira ye kyeyasooka okukola Uganda yali under president's office government printers nga yekuba budget government printers nga yekuba ebigezo babaggalirayo yalina plot mu Kampala nya prime plot Entebbe batekako board kakati manager akola ensobi ajja mu board ababuuli assets eziriwo we have 4 prime plots in Entebbe stop is it true negaduka waliko ebisajja biri ku board byetugenda okusiba nebiduka plots zonna byazitunda ne bagenda ne bakolagana n'omusajja bamuyita Kajala yali minisita wa gundi wa privatization ne baddira 3 billion ne bateekako mbu bagenda facilitating government printers ate ne baga nti bajjayo 5 billion the 3 was to offset taxes ekitakola kyate revenue ekibanja eti bajja okusiba n'omuntira bwereere mwalidduse buddusi kubanga enziba yammwe badde mbi kakati omusajja manager bwe yavaayo okwogera bamugoba n'agenda mu kkooti omusango ne gufa tegwawulibwa ati babadde balina amawulire kakati government printers nefa there is no country except Uganda where a budget is printed in somebody's private board ate ffe twafunamu kubanga if there is government printers ate president yali waddenze ekyapa yaligambye nti ate ekyapa gwonookola mirimu ki kakati today bwe bamala okutta government printers tutandika okukuba obululu bagamba babukubirawa Kabusenga yakuba obululu wano Kabusenga yakuba akalulu k'enaale ekyalimu Kabusenga yakuba akalulu k'enaaleemu nakugamba nti ekyali mu kalulu k'enaaleemu omulabiwa HGTV programu yaffe etali kyagenda mu watu mukyala Aisha Nyangoma tukutumiddeko nnyo webale kubeera programu ulira mwempandikano mu bbiri emeka akaluka 2012 ulira akaluka Kabusenga ke yakuba bakakubira mu New Vision nakugamba at this time there was a small group that was updating the register however other people took the role promising to produce an accurate register. However, their intentions were far from this actual role of producing and taking over the register. They did not want to produce a clean and accurate voters register. In the process, no accurate register was made, and consequently, the NRM party elections were marred by vote buying and favoritism and open rigging and money. I came out strongly and warned that the NRM organizing committee was deliberately undermining the NRM elections process for both the political and the financial benefits. At this time, nobody picked interest in what I was saying. For example, heaps of NRM ballot papers were sold openly in Kampala from the committee's office and the homes of the members of the committee. The price ranged between 5 million and 10 depending on the competitiveness in a particular constituency. Secondly, the ballots were printed by the New Vision, and surprisingly, the management did not come out to explain the source of these heaps and heaps of ballot papers on the market. The printers had an obligation to protect the ballots. Amazingly, the NRM Electoral Commission did not come out to explain the sources of these ballot papers. In Gomba, for example, it took weeks for NRM members to receive the ballot paper, in spite of the fact that a member of the committee, Erika Yonde, hails from this area. The only answer to this was to undermine Kalule Sengo, who was tussling out with the incumbent Mrs. Muyinda. This confusion was deliberately done by an invisible hand. In their desperation, these two, those who sought the NRM card, solicited support from the NRM big wigs. This was intended. In the process, the determining factor as to who would get the party card moved from the election process to individuals at the party headquarters. Where the matter leaves the Democratic Party process to individual party leaders, the president is always the loser. This is because, unlike other leaders who can be accessed by the party members, the president, who is the party chairman, is not easily accessed. This worked in favor of those who were at the secretariat.
This explains why the election results were tight. The reason for this is that both candidates, the office of flag bearer and the independent, were both sponsored by the invisible hand. This explains why Parliament wants to usurp the powers of the President. Akaluka inalimu, akabiri kuminagumu. Babukubira mu New Vision batunda butunde akachiko kamagoba banangirire kulolimu mukalulwako nganka wangudde akamyufu ngakagudde gombola 3 bagenda okukyanga wangudde gombola emu balangirira era nakugamba nti oluvanyuma President Museveni yalonda akachiko ka Kigongo ne Rugonda kagende kakebere naye kali kakyakebiraki kuba tewaliwo voters register kati ng'owabirani kuba waligambye nti abenaale tuli 10 mu kitundu ate ono afuna ati ebibiri omuntu mugombole mulafuna omutwalo mulamba ate waliwo voters register nabaga nti akakiiko ka Kikungu kalinga omwana omuwala amaze okufuna olubuto maama we namugana okutambula n'abalenzi ate balongerako kakati president kwe kunyiiga n'agoba bano kakati anti nkubuulira olwo okukubira obululu mu Uganda kufa ne printing press bagikoze ey'Entebbe ne batandika kubira South Africa kakati bakubira South Africa president n'akitegeera tibabbiramu ssente empitirivu naye yenyini bamubba mu kalulu badde bamubba yes kakati bo butabala bwabwe nga bwe bali kubino kujja ku masannyalaze kukola ki fe Abaganda tuga nti ekintu kizzemu omukoosi ekintu ne bwoba okyagala otya muka omusajja n'obanga omulinzi era bw'oba mwenzi mutuufu omukazi omuga nti essajja bwe liba liremeddewo naabwe totambula nze nkwagala oyina emirembe naye omusajja bw'alemera ewaka gwe omukazi ne webba najja nga akugobera buba busiru bwo yende enkeera obudde okyalina n'akasambu kannakubbeka ne bweba enkyogenda mu kasambu kalinde kaggwe naye likakuleka musajja wakogenda oyende kuba naye abuuza alazeebwa kakati gundi bano fe kyetubagamba nti bo mu nkola yaabwe bo tebadda mabega bakuba kiriwo nti nze tombulira oba President Museveni mukoddomi we yalese printing press ekuba egenda okuba obululu ne ssente ne national identity card tekina ekyo kinnumamu binaaba bituufu kubanga gwe ne bwokuba sirina bwenfunira ne mukoddomi wa Museveni ne bwakuba ekyokubiri lwaki ye mukoddomi wa Museveni obanga ffe Museveni tumufunyeemu ye bwe yali agenda okulwana mu nseko bo ye famire ye yesi yakufunamu nzi kyembawakanyaamu kulya gundi mbogo ne balya gundi ate n'akamyu bakakima ne balya embogo n'akamyu lwaki sente z'amata ozikwata nga abantu tebajja kunywa mata okukulya nnyo 51 million ez'egundi we tuyambye Museveni kubanga abantu basobola okwegugunga olw'emmere ne gavumenti ne bagijjako naye to get access no I don't see it as a bad good kakati president abagamba ti ku luno eno kampuni yegenda kuba obululu kati bakozesa obukodyo bwabwe obujja mu kampuni ki eno president gyalonze kigambye baali bamaze okulya biliyoni 7 enguzi bagivumirira mukifo kyokukiriza noga nti owange kakati essajja liremedde ewaka era ekyo ekintu nekirabako mumanyi lwaki omuhikiro wa Tola ali mu lukomera gundi ono wesere mu mbere ono ali mu lukomera gwe bagamba okuwonika kalamu yes akavubuka nga bino bimulaba bisimanyi bamazonto ono gundi oyo gundi gumusibu yayimba yimbaze gundi nti bamusibye ono yayimba simanyi ku Kameme Bambi kiweewa amusibidde nti simanyi yayimba oluyimba lwa Nantaba otaba naye va ku mwana waffe zaaki bimazonto si mazonto kati omuntu amaze okunga nti mazonto nga musibira ki